Minister ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museven alabudde amasomero okwelinda ekirwadde kya Mpox wakati mu kweteekerateekera okuggulawo olusoma olusooka olw'omwaka guno 2025. Olusoma olusooka lutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja era amasomero gasabiddwa okuggulawo mu biwagu okwewala omujjuzo n'akalipagano k'ebidduka akatera okubeerawo buli lusoma nga luggulwawo. Webukeeredde leero nga Uganda yakazuulwamu abalwadde ba Mpox abawera ddala 2115 okwetooloola disitulikiti 74 naye nga abaakafa bali 10. Obulwadde buno businze kwegiriisiza mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano ng'abalwadde abaakazuulwamu obulwadde obwo omugatte bali 1,433 wabula mu Kampala wokka abalwadde bali 948 abaakafa bali 4 ewakisa abalwadde bali 428 emukono bali 57. Gombola ezikola Kampala embeera esinze kusajjuka mu Kawempe n'abalwadde 455 emakindi abalwadde 201 erubaga abalwadde 122 ng'eno wakafa ng'eno omuntu omu ye yakafa songe Nakawa wakazuulayo abalwadde 97 ne Masekati abalwadde 73. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museven awabudde nti ebiragiro ebyawebwa minisitule eno ne minisitule ebyobulamu birina okugobererwa bulungi nnyo n'okuteekebwako amaanyi. Eddoboozi eryo tujja kulifuna gye bujja. Bino mu bijjidde mu kiseera nga n'omukago ogutaba amawanga ga Bulaaya ogwa European Union gwakawa Uganda eddagala erigema ekirwadde kya Mpox doozi eziwera ddala 1,000. Zino ze zimu ku doozi 21,1 ezaaweerezebwa ku lukalu lwa Africa okuva mu mukago ogwo era nga ze zimu kunyongereza yemu kunyongereza eddagala doozi 20,000 ezaaweerezebwa mu ggwanga eryaweerezebwa e Congo mu mwezi ogw'omwenda n'endala 15,420 ezaaweerezebwa e Rwanda mu mwezi ogw'ekkumi. Ebyo nga bikyali bityo Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi ekaanyiza n'abalimi mu disitulikiti y'e Kalungu okutandika okubunyisa amazzi mu balimi b'emiruka 3 n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Kalungu. Mu nteekateeka eya minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi balondayo emiruka 3 e Kalungu okuli Kiti, Bugomola ne Kabaale okukwatirako abalimi beenyigira emirimu egisobola okugumira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Abalimi mu luka egyo balondayo pulojekiti 3 mu buli muluka, abakulu kwe balonze pulojekiti emu gye bagenda okuteekamu ensimbi. Mu pulojekiti eyo minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi yagiteekamu emitwalo gya pawunda 10,800 nga buli muluka baguwa pawunda emitwalo 3,600. Bw'abadde kunana hotel mu kibuga Lukaya kikanyiziddwako nti nno abatuuze bayambibweko mu kutambuza amazzi aganaaba bwe baneeyambisa okufukirira ebirime n'okunywesa ensolo zaabwe. Debora Tunumujuni eyeekenneenye ebyamateeka mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu wano wansinzidde n'agamba nti gavumenti ebadde ereeta pulojekiti nnyingi mu bitundu kyokka nti abatuuze ne batazijjumbira nga kakano balina essuubi nti pulojekiti eno egenda kuvaamu ebibala. Kati engeri gyeri nti minisitule ekwasaganya ebitongole ebyo okukolera awamu ne Ministry of Water kigenda kuyamba okwanguyiriza okutuusa obuweereza ku bantu.
projects ezitandikira waggulu nga zidda wansi sometimes obuzibu bwezifuna is community ownership nti abantu bayinza okugamba nti enkola eyo yavudde waggulu nejja wano tetugimanyiiko naye baba nga benyigiddemu okutandika bangwirwa okugyenyigiramu n'okuganyirwamu nga gavumenti bwe beeteeseteese. Akakiiko akakugira ebyokulonda aka Electoral Commission mu disitulikiti y'e Nakasongola kalabudde abavubuka abatannabajjumbira nteekateeka ey'okwewandiisa n'okebera enkalala z'abalonzi bakikole mu nnaku zino ezisigadde ng'ekiseera ekyabaweebwa tekinnaggwako. Okebera n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi kwa kumanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja era mu kiseera kino enteekateeka ez'okuwandiisa abantu ku nkalala abajja ekyokuwandiisa abalonzi abajja ku nkalala kugenda mu maaso. Mutamba Mebo akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Nakasongola akubiriza abantu bajjumbire enteekateeka eno basobole okwetaba mu kulonda kuno okubindabinda okunaabaawo mu mwaka 2026. Tugenda kugaba polling stations oba kwa signinga polling stations kwaba abantu bonna abadde nga tebaziina nga babawandika naye nga tebalina polling stations era tugenda kubanga tukola tweditingako obuntu butono ku particulars z'abo abalonzi. Mutamba agambye nti bagenda kuteekawo ebifo ebyokulonderamu ebijja eri abeewandiisa nga tebalina bifo ebyokulonderamu babe batyo banguyirwe mu mpeereza y'emirimu. Tugenda kugaba polling stations oba kwa signinga polling stations kwaba abantu bonna abadde nga tebaziina nga babawandika naye nga tebalina polling stations era tugenda kubanga tukola tweditingako obuntu butono ku particulars z'abo abalonzi. Ssekyanzi Banajikirya omubaka wa paalamenti akiikirira ekitundu kya Budyebu mu disitulikiti y'e Nakasongola akubiriza abantu obutabalaatira mu nsonga ey'okuzza obujja enkalala. Nakasongola district naddala ennyo Ababudyebu abalondi bange naddala Ababudyebu mbakubiriza timugende ku bifo ku kyalo kyammwe kuba register zijja ku kyalo mugende ku byalo byammwe mukebere erinnya lyo mweriri mu register oba teririimu bwebanga teririimu basobole okuwandiika kuba akaluluko kaba ka mugaso nnyo okulaba ekitundu kyo ky'olimu kikulaakulana. Ate Sejemba po akulira abakozi mu disitulikiti y'e Nakasongola alabudde abanaasubwa enteekateeka eno nti tebejjusa. Njagala okukubiriza abantu b'e Nakasongola mwenna kusinga ennyo Nakasongola kawunti okugenda okukebera enkalala z'abalonzi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Musanga ab'ekika okugabanya ebintu by'omugenzi nga tebasose kufuna lukusa munnamateeka Jodi Mabaali bw'annyonnyola. Olumutaba n'omukulu w'ekika oba ow'olunyiriri nga ensonga eno yagyenyigiddemu. Etteeka ligamba ebintu ebirina okugabibwa nga kkooti ewadde omuntu oyo akkirizibwa mu mateeka obuyinza okubigaba era bw'agaba abigaba ng'etteeka bwe ligamba baana omukyala n'abo abantu abalala abatonotono etteeka nga bwe liragira naye si kika eky'omugenzi okwefuza okwezza ebintu ebyo. Ekyo oli bw'akikola n'agaba ebintu nga takkiriziddwa batalina bbaluwa zivudde mu kkooti abazizza omusango era asobola okusibwa emyaka 2 ate n'ebintu by'atunze oba beyezizza n'alagirwa abizze.
abawangalira ku nguudo z'omu kibuga Kampala bawanjagidde gavumenti n'ekitongole kya KCCA okuteekawo engeri gye bayinza okuyambibwamu bafune ekyokukola bawone okubonaabonera ku nguudo. Kinajjukirwa nti ekitongole kya KCCA kyayobwako ensimbi okujja abaana abo ku nguudo era omwaka oguwedde kyajjako abaana abakusoma mu 2000 ne batwalibwa mu nkambi ya Koblen Youth Rehabilitation and Skilling Center esangibwa na Park mu Karamoja. Bino abaana b'oku nguudo bapyogeredde Mmengo mu Kisenyi babadde bafuna obujjanjabi obubaweereddwa okuva mu kibiina ky'obwannakyewa ekya Fame Charity Foundation eky'omu disitulikiti y'e Wakiso. Plan kasaga nga nviira Kiboga nefuna ekyokulya nefuna n'ekyokunywa oluusi wemba nkolola nfuna omusaayi naate kati nze njagalayo okudda okusoma tuve mu mbeera embi abasirikale batuba nnyo. Nze Disa Lukwago waferira kyembadde nsaba KCCA ne gavumenti kusaba obuyambi abaana abaagala okusoma badde kusoma abaagala okukola ebyomukono bakole ebyemikono. Katonda ushindi tuwero nga tekale njali waliyo tutuka njala nekuluma nalwena kyakulya nga ate mali terabika wakusajjise bayitayo namayumba. Senkulu w'ekibiina kya Fame Charity Foundation Prose Namande agambye nti bakozesezza ekibiina ekyo okuyamba abaana abo bakyuse ku bulamu bwabwe. Agambye nti mu kubayamu n'abaana abo bangi babuuliridde ebizibu bye bayitamu enfofoolo nga n'abasinga obungi bagamba nti baagala kuddamu kusoma. Tukebera ku baana bano obulwadde bwa mukenenya n'endwadde endala naye ng'abaana bano balina nabo endwadde ze balina endala n'ebizibu bye basanga nga bali ku luguudo ng'era twetaaga abantu ab'enjawulo okutukwasisako okutuwa ku buyambi okusobola okuba nga tuba kansolinga mpaka banaatuuka okudda ewaabwe kubanga tufunyeewo omu atugambye yayagala kudda waabwe. Abazadde ba musomo gwalima bakunze bazadde bannaabwe bafeeyo okusomesa abaana basobole okuganyulwa mu nsi enejjudde okuvuganya. Salongo Umar Kawesi gwe bakazaako erya ataasoma omutuuze w'ezzira Nnungu Busaabala munisipaali ya Ssaabagabo Makindye yanyumiriza nnyo muwala we Sumaya Kawesi eyayise ebigezo by'ekyomusanvu nga yafunye obubonero 13 ebigezo yabituulira ku ssomero lya Glorious Education Center. Agambye nti weewaawo ye teyasoma naye yazuula emiganyulo egiri mu kusomesa kwe kusaba bazadde banne yadde baasoma oba tebaasoma okutegeera omulembe guno nti gw'abayivu era basomesa abaana kwe kukikkaatiriza nti obutasoma buluma okuze. Obutasoma buluma bukulu. Kati njagala nnyo abaana bange basome era nze omwana wange yenna anaabakkiriza okusoma ndi mwetegefu okulabika nga mutuusa wonna wanaaba ayagala nga Katonda ye mubeezi wange olw'ensonga nti ndabye omuntu ataasoma asemba nnyo mu buli kimu kyonna asigalira nnyo emabega mu buli mbeera yonna naye omuntu bw'abanga yasoma aba wankizo nnyo. Nze singa nasoma n'alibadde ng'osanga eggwanga lino teritunula nga bwe liri. Bazadde bannange bw'obanga tewasomako nti nga tonnaba kulowooza kulya nnyo. Omutandisi w'essomero lya Glorious Education Center Gangu Kiziba Justin Mugomba yeebazizza Katonda yabatuusizza ku buwanguzi obwo. Bannanga abazadde ba Glorious Mukama mulungi ekiseera kyonna amanya gange mpitibwa Mugumba Justin Gladys Ntale. Twebaza Mukama olw'ebibuuzo by'abaana baffe twatuuza abaana 3 twafunye first grades 9. Bannange twebaza abasomesa abakoze nnyo twebaza abazadde abafuddeyo okusasula ebisale by'abaana tusabira abaana baffe bagende bafune amasomero amalungi gabeeyongereyo Mukama bawa omukisa. Mu kitundu kyekimu ekyo ku ssomero lya Kirinda Nursery and Primary School Busaabala baatuuza abaana 15 10 ne bayitira mu ddala erisooka abalala ne bayitira mu lyokubiri.